Eby'ettaka ly'ekkanisa y'Nakanyi bikyalana nga byotuze tukulaga ku gatali k'omufu okuva ababuulizi be baalumwa abatuuze ebakuba emigo ne batuuka n'okubaasa emitwe. Ebyo kyaviirako minisitiri w'ettaka Judith Nabakoba okusitukira mu n'asisinkana omulabizi Enoch Kituuka Gold n'eyama okugonjoola ensonga. Kifeesi abayita bakifeesi bwe bapangisa simanya muva Wakiso muva ludda wanze ndagidde poliisi ebakwate. Gye byakidde ng'ekikomera ky'ettendekero ly'ababuulizi kikondedde ne kireka ababuulizi mu kutya. Olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo kuba bazze essaawa 7 ogw'ekiro naye twebaza aba security kubanga baatuyambye. N'abatuuze nno baayanukudde eggulu kwabadde n'omwawule oyanja John Kituuka nga batadde aka olw'ensonga z'ettaka ne balumiza ababuulizi okwekuba emigo ne bakisa ku batuuze. Amawulire gaatuleze bulungi ng'omwawule akulembedde ekibinja ekikutte emiggo n'ebiso. Kati munnamateeka Jackson Ntwatu yaliko mu nsonga zino mu 2026 yawulirizanga abatuuze ayise olukungaana namawulire okutangaaza ku nsonga z'ettaka. Ntwatu ategeezezza nti bwe yali akyali munnamateeka w'abatuuze yakola okunyumiza okuziranaanyitako omutuufu ne kizuuka nti ettaka lya kanisa. Abatuuze tebaagala kweyanjula eri kanisa ng'era bo still bakyagamba nti ettaka eryo lya Kabaka naye ng'Obwakabaka ebiseera ebyo omukulu Ssekiboobo yakyogera bulungi nnyo n'agamba ettaka lya kanisa. Era ensobi yali ekoleddwa nga certificates ezaali ziweereddwayo nga Buganda n'alagira nti zijja kuddizibwayo. Ntwala ategeezezza nti kkooti y'ejjinja yali egenda kutandika okuwulira omusango guno kyokka abatuuze ne beekyusa nti bagenda kukkiriza kuwa kanisa busuulu era omusango ne guvaayo. Kubanga ekyapa kyaleeterwa ne kiragibwa eri abantu nga kiraga nti ettaka lya Nakanyonyi lya Church of Uganda naye era abatuuze bakigaana okukola ki. Kati bwe twalabanga abatuuze baganye okutegeera kitubagamba baganye okutwala advice yaffe ebagamba nti mugende mufukamire mugende mubakulembera ekkanisa mubagambe ekituufu tuli ku kanisa ku ttaka ly'ekkanisa naye tusaba tuwa obusuulu. Bo bagamba tujja kukikola. Kati abatuuze kye balina okukola kimu kwe kwekuba mu mitima ne bagonda ne batuukirya ekkanisa mu buntu nga tebakozesezza ffujjo. Ajjukidde n'abatuuze okukakkana ku ttaka ly'ekkanisa ne balitunda okwagala okulimalawo ng'okusinziira ku ye mu 2026 waliko abatuuze 5 ng'obulabira bino kuliwezaako abatuuze abasoba mu 100. Wadde waliwo court order bagamba nti mubeere entanda temuzimba temuddamu kutunda bibanja byammwe ku bantu balala ate bagenda mu maaso ne babiguza abaki abalala. Omuwagizi w'obulabizi bw'emikono Dedi Kaddu yeganye omwawule mangi erabikidde mu mawulire gafa olunaku lw'eggulo ng'alumiza ekkanisa obulimba nti tebamumanyi ng'obulabizi bw'emikono. Akwata ekitala alifa kitala. Kati foyo tetumumanyi kubanga abawule bonna mu bulabizi bw'emikono bamanyikiddwa bulungi era bwe tulowooza poliisi ebenonya b'okutandikirako kwate tandikire ku mayanja kuba ffe nga mukono naye situmanyi nga mwawule waffe. David Musikali Yankolo yakusakidde guli ku Lwabukedde TV.